Ogera naye mukama. Nange mubuuza nga tukwatagana nga twekubambaga nze sizibike olugi lwange luggule eri omuntu yenna. Eggwanga lyonna erijje tewali buzibu. Eggwanga terina muli mutya ku yonna gye mubeera eyo. Nze ndi wano mbadde muri aso nga netegekera ekivule kigenda obeera ku Fidodido weekend eno. Bannakampala bonna bali kucakalira ku Fidodido. Essaawa tugulawo emiryango 11. Fidodido yewe Pastor Kiwewesi wakolera lunch hour oba kwa House of Rest obuuza kwa House of Rest. Fidodido House of Rest. Ngenda kubeera awo ne Pastor Wilson Bugembe. Ngenda beera awo ne Mukulu Levikson. Ngenda beera awo ne Justin Nabosa, Joseph Ngoma Twina but abayimbi bonna aba gospel. Akayimba kambone mboneredde kanesige Katonda wangeze bamaze ne bamenya omutima julu yake kakayimba. Awe nyine omuntu bwagamba nti noli muganda wa David Lutalo aba mukyamu. Abatali mukyamu kubanga ekyo kyabalabye manyi kyowulira nekyolaba mujja amakulu. Information etandika mu mutima neryoka esindika ku bwongo oba netandikira ku bwongo nesindika mu mutima. Kati enkolagana yo ne David Lutalo yeriwa yeri. Lutalo muganda wange era mukwano gwange era mbanga mu mukyaza mubuuze nti enkolagana yo ne Juma Mulokole eruwa. Tuli bawamu ne Lutalo yefe beebo. Lutalo muyimbi mulungi yasinga n'okuyimba nanga ansinga. Nange kenyini ansinga Lutalo. Ya ku inspiring. Just nze nazaalibwa ndi muyimbi nenga muyimbi mulungi. Mboneredde ojja ku kyogamba mboneredde kye kyatuukawo buli okobonerere. Bankyawo abandekawo nali ngenda kuwasanga emikolo nga gibulayo wiiki ngemu. Ofunye omukazi ne muteekateeka buli kimu. Nga nfunye omukazi nga ngenda kuwasa kuba nkuze wondabira ano sikuze. Si bubi nnyo nawe ensula. Kakati ng'ennyumba nino gifunira muki omukyala. Naye kati ennyumba nnene nazimba ennyumba nnene kwegamba mbeera mu bwomu nenkalubirizibwa nali ngenda wasa omukazi n'agenda. Kakati saamanya nti omuntu gwe nfunye si ye mutuufu bannimba. Kyamutwala simanyi nesenga mbadde n'ensonga kuba nalaba lumu ng'akyuse kuba twali naye emyaka ng'etaano ng'akyamaliriza kusoma. Munange olwamaliza okusoma omuntu ne yeekyusa. Mulaba kuba temulaba abantu batambula oli n'atambula ng'awunnuuna mu kkubo. Okitegedde agaayagayo obuntu olw'ennaku n'obulumi nze gwolaba wano nakaaba senga saali mulokole senga nafa. Olaba n'essaawa zino mpulira njagala kaaba. Omukazi baamukulabira gwe yamwerabira. Nze yamulaba era nayimba n'okuyimba nga nti amaaso ganimba maama omutima nagutala nkaaba nalisosewa mukama kwanza naye kabusiru mubi yasooka mwe bavubuka muwulire. Wawulira kapaati ako nalaba n'amaaso ate engeri gye nali lwedde mu kuwasa nensalawo mutima nenteekayo lumu ne bamenya. Kazi yali atya bw'omudescribinga yali atya? Sinaba kulaba mukazi amufaanana mu ndabika. Mu mwoyo kitegeeza teyali mulungi kubanga yandekawo. Osobola okuleka omusajja nga nze ng'oli musajja ekambuuza ono omukazi. Mpozi omukazi asobola oleka omusajja obwa vision n'atwala owa TV oba oli awo ne si bonna. Enewe nja kufuna omukazi ndowooza. Ensonga gye yakuwa ng'akulekawo? Ensonga gye yampa yaŋŋamba bugambi nti ngenda kweyongerayo na misomo naye ngenda okukola research nga kyayogera tekikwatagana ne kyagenzeeko. Omuwuliza obudde buno? Muwuliza nti gyali n'engeri gye namusonyiwa ne mwesonyiwa. Saagala ate kuzzaayo nnyo mutima kuba engeri gye nali mwagala ennyo. Newankubira essaawa zino nagamba kati nkomyewo. Mwaniriza nti nali mwagala nnyo kugamba nali musiimye kale. Ye muntu gwe nali nja okubeera naye lwakuba abakazi tebamanyi. Nze nali ngenda kubeera naye mpaka bukadde. Afune n'envi amannyo gaveemu naye nga ndabanga omuvubuka omuwala omuto naye teyakimanya ekyo teyakibala. Oba ebikolwa bye tebyamusikiriza kumanya nti nno oli serious? Sinywa mwenge, siri mu kyakaze, ndi musajja wavunaanyizibwa,
nina n'omukwano ngolooza abasajja tulabika ng'ogenda funa munno omu mwegatte empeta obeere naye mpaka kufa olowooza tuli bangi sirina buzibu naye omulabe yamulwanyisa n'amuwangula sitaani. Obudde buno kyemmanyi alaba TV era ne show agimanyi egenda mu maaso wandyetaaza abeere ku show ye era omukoowoola bw'aba asobola okujja n'omwagalaawo omulala gwe yafuna mbaaniriza nja kubawa tebo ya bwereere ye ne mwami wo bawe tebo mbagulidde tebo ya bwereere abire ku stage njakaaba era abantu bajja kimanyi njakaaba male ennyimbe ate okuyimba ng'omuyimbi ayimba wakaaba binyuma gwe gwe bakozeeyo ekipya mu mutima gwo wandyetaaze omulala amuddira mu bigere oba ebyomukwano wabivuddeko wabinaabye kofe bwomu bannamunigina nze atalina mize mirala gya Sodoma and Gomora lwaki seetaaga mukazi nje njagala kuwasa ngenda wasa wafunye omulala sinnaba kufuna naye wenfunira bwe nti mukama n'akonda mu sitambu leero si tebigenda kubanga biri mujja kasiro nawulira nga nfulumiza olimba oluga nti kampase ng'omanya omukazi yayingiddewo ngenda kuwasa. Weetaaga mukazi ki amuwanvu mweru mutono bisaanyizo kati essaawa zino sikyafa byakala nandabika kubanga kati gwe eyandekawo yali alabika bulungi nnyo naye nga si mulungi nnyo okitegedde kati njagala muntu nga mutuufu ng'alina katonda mu mutima ate nga muntu mutuufu ng'afiitinga mu nze. Obutuufu kyeki kyotegeeza kuba bali abatuufu naye bajja kugamba ye mutuufu ategeeza ki era omukyamu yeemanyi yeewulira ng'ali ku byakukuula kuzannyazannya tannasetolinga saawa zino nagana namaze okuzimba ekizimbe kyange njagalamu omukyala njagala kutandika kuzaala baana nange kati ready to settle. Obuzibu bwaffe abalokole tubeera nnyo ku hore mukama katonda bayibuli omuntu n'otamuwa budde oba kyoli kyekyamutwala temugaba budde abalokole Yesu aba Yesu buli kaseera Yesu bayibuli ateruka nali muwa obudde naye bw'oba okyali muvubuka obaamu n'okuwankawanka nga omanya abavubuka munnange kiba kisa okubeera ng'oli muvubuka ng'oyagala ebyesotolinga oyagala ebyobufumbo biki n'omuntu oyo naye osobola okubeera nga ebiseera edda nayagalanga nnyo ovuga emmotoka we nagula wiishi nga zaakajja omusajja nampisaako Prado V8 kati ate nempulira okuwankawanka naye mukama akuwa kisa n'ogamba kansetulinga n'ekyo ekitono kyenkola ki kyenina ndowooza ate yamala n'alaba nsinga nti ye yalabisa maaso. Ekitegeeza ali ready eyo ng'ali ready to settle ebyokusoma tobiriiko ebitabo si bye bikola ate ebitabo looza bigula mmere ki naye era omukazi yeetaaga ng'amanyi okuwandiika n'okusoma ajje waba gaalina mu bizinesi osobola omutandikira mu bizinesi bw'aba nga waali ajje nze newanga nti mukama yamulootesezza nze nenjogera nange ne mukama ffenna n'ayogera naffe nga mutwala nze sizibikira mukisa gwaba baida nze omu ku bantu abatalina malala buli waddemba okujja ate omuntu ayinza ovayo nagamba mukama nze gwalagiridde ate anayogera nange nzekka nga nange mubuuza nga tukwatagana nga twekubambaga nze sizibike oluggi lwange luggule eri omuntu yenna. Eggwanga lyonna erijje tewali buzibu eggwanga terina buzibu kubanga ffenna twava mu katonda omu naye alina beera nga mulokole niwaba si mulokole asobola omusiraamu ajje saagala ate mutye nnyo okulokoka nga mugamba okulokoka kwokka abantu kati kankubuulire osobola okubeera nga toli mulokole obadde okimanyi kati kankole nga profesa obadde okimanyi nti omuntu atali mulokole alina emikisa 100 ku 100 okulokoka. Profesa obijjawo okategedde abadde okamanyako kakati ebisembayo n'abantu bakoowa ebigambo ebisembayo bannange abantu b'e Kampala mbadde siyimbangako Kampala mugamba simanyimbanga ani biki gwe jangu weebeererewo ngenda yimba ennyimba zonna na luno lwe nayimba ne David Lutalo lwa Hole ngenda kuluyimba mboneredde concert mujje tusanyukemu Musumba Wilson Bugembe wali Levikson wali abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga ebali tuli ku Fidodido House of Rest kuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 weekend eno Saturday olw'omukaaga sawa 11 zikusange ng'otuuse kwata obudde abantu bange ab'ejjinja abayimbi ffenna nga tugenda okuperforminga e Kampala tugenda beera nammwe
ejjinja Stewall Gardens wabeeranga town hall naye wabweru ye wagenda obeera stage mujje tusanyukemu nammwe abalokole n'abatali balokole Juma mulokole abalokole ennaku zino tebikwata nnyo ng'ebya secular music ekyange kijja kukwata olw'ensonga kati nze abantu banjagadde luyimba lwa Mboneredde lwatambula nange wembeera senga mbadde bantu naalize mu konsati ya Mboneredde ate era mbadde sinalabako muyimbi ayimba nga wengenda kuyimba ku Saturday eno nti kijja kuba kibi nnyo omuntu ali eyo okusubwa so kyemmanyi kijja kukwata naye baba babadde tebabawagira abantu balongooseemu kino kibeere kivulu ekisoose abantu bagamba nti kati ate abantu nga bawagira nnyo ebivulu bya gosipo kugamba twetaaga tukyuse ekintu ekyo mujje mutuwagire waliwo muyimbi yakavaawo yakola ekivulu recently nga tutumwagala nnyo ffenna era abalyo twalyo naye twalaba nga entebe zitukanulira maaso kati bwogamba ekyomukwano bantu bannayuganda badisappointinga ate ab'e Kampala badisappointinga kati abantu b'e Kampala temundisappointinga mujje mu kivulu oba muwulidde bulungi mujje mu kivulu temundisappointinga bannange temundisappointinga ng'embadde mukola oba abalala naye kyemmanyi nzikiriza timugenda kubeerawo tunyumirwe ani ataali agadde kuwulira ku Juma mulokole nakulaba Pastor Bugembe ku stage yemu nga tuperforminga tusanyuka kivulu kigenda kuba successful linnya lya Yesu